Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize eti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Washuga teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fini. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Abaana abo bagenda kubyeyo ne bakola ne basindikira bazadde baabwe baganda baabwe ffe sente zaabwe ne tuzirya. N'atuuka okudda nga takimanyi nti sente baazirya ne bakimukubira wano. Kati Shami muzondaba. Nze ekizibu kye nnina nina okusasula ente nnya. Ente nnya zaaki? Mbu nakubye maama wange mizibu. Maama wo? Namukubye. Gwe mmanyi? Namukubye lwa bubbi lwaki yabbye sente zange. Mukoledde buli kimu kyonna. Simanyi ndamuko. Sawa namukubye n'angamba mwe ente nnya. Wabula gwali munda eyo ebinnyo. Yandeetedde oseka.
kati laba sawa yaŋŋambye mbu yanzaala bw'aba tutte ekintu kyange aba tabbye wanti oba olina omumuwa nati namuwa ebibye kati Shami mulaba nakola ssente zange ne mbonaabona n'enzimba ennyumba naye ne muzimbire yiye kati ate yiye n'agikwata saagimuwa nti ngimuwadde nga yiye wazimba atuulemu awo abeeremu abaana bange bwe baliyo bakuze oba oli awo ndigiwa ki abaana kubanga bano abasajja bajja batuzaalamu ne batulekawo kati olina okwekolera kati maama we mugamba nti muzimbidde ennyumba ye ennyumba yagifuula yiye poloti ng'agikyusa ng'agizza mu mannya ge okiwulira maama atuuka asinga ennyumba eyo sente bagamba bayitaga sente nzijjayo nsasula banka ne mmalayo looni yange ennyumba maama muleseemu maama mulese mu nnyumba ate sitiru era maama y'omu ate akutte ennyumba agisinze mu bano bamanerenda bano sina mu banka amanerenda ŋŋamba mu ssente zeeyongedde nnyo era kati sikyalinawo kye nina biki okitegeera kati nange kye nakoze nga ngenda nsabula maama namaze omusabula nga bantuuza mu miitingi ekikambu ate maama wamukubye nga mbabuuza maama wange namukubye yes sigenda kwetonda nti nsonyiwa nakubidde ekinti bubbi awo waliwo obuzibu nze mba sinnava Ntebe airport nga nakusangudde dda mu bwongo otya ate golekedde abaana babe kati geze omusajja wange yensamba kitegeeza bw'atuuma erinnya atuuma bannansamba bansamba balubege tekuli gwe batuuma amannya gange okitegeera kitegeeza ki nti abaana babe nze omwana bwe mba mulese emikono gya taata we sikiinaako buzibu tofaayo bw'ali nga te munoonyaako ki omwana we somulekera omusajja noonoobana ogenda Shami munze omwana nenkera ku makya ne mulekera taata we kale newe mba mmanyi balya muwogo ne mba mmanyi balya ntula nga naye mulese waabwe sikiinaako buzibu oli eyiyemere n'ekutuuka subira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma so banaye kansubire muli bulungi Shami Manja lyerinnya lyange saagala kukoowa kubagamba nti tulina engoye z'abagole wano ku Gibbs Bridals saagala kukoowa kubagamba nti omukyalo ono atunda pyantula saagala kukoowa bagamba nti alina akola obutiiti so bw'ojja wano ng'omwana ow'obuwala osobola okujja n'ofuna gawuni nomala ofuna gawuni nonga Shamemu bakubire sima ankolereyo akatiiti ajja kujja akupime akolera akatiiti tulina waneene ebintu byonna omwana ow'obuwala byalina okuba nga agenda nabyo mu bufumbo kwe kuli okubanga owunya bulungi kisenge kyekiwunya bulungi kwegamba tukoeneka naka lwakayita batya katoko sima asokubuulira nze nkubuulirira bino bya bwongo ate abantu bangi tebakyalina basenga sima yandooza n'akubulira ebyo eby'omu kisenge okimanyi nti abaana bangi abajja kudduka nga tebalina basenga tebakyalina anti basenga baafuuka balogo nnyo balogo nnyo fitina zaabajjula nnyo basenga ayina abaana baabo bonna tebannafumbirwa owamugande bwafumbirwa n'amulyoka amuteekako fitina yonna nate bwaseka ku ngulu kati olaba waliwo omugole akedde ku makya omukolo gwabadde gwa wiikendi ewedde senga n'amusibirira enkumbi yamuwadde enkumbi 8 ngaazi kikugereze batya omwana azireese nga yataguluddeko emu endala nga tanaba ntuzitagula mukono tusanzemu eddagala olaba nga bagisinze we bati ne bagisiba neeno nga bagitunze nga wonootungwa muzitunga enkumbi nsookesa kulaba eyo nga bagitunga emabbali n'emabbali ne bagyetoolooza kati muno munda nga yateekamu ddagala bambi omwana jjukira abawala abafumbira ennaku zino bato okitegeera yatwala butwazi nagasenga yampadde ne bamaama ennaku zino mbeere siriyasi bannange enkumbi ngerimu eddagala mulina okukebera ebintu bye babawadde sikumala gatwala mbosima abatuwadde engamba bannaaye ensi eragawa lwaki obeera olina otima kati gwogikebedde ne mugamba bannange this is too much ne mugamba kati olowooza alina eddagala lyaki senga oli yakuwadde n'amukola n'amugamba senga mbadde njoza akagoye ne katagguluka ne ndabamu eddagala lyaki senga n'amugamba nti lyakuuma musajja kati lwaki oba ompa okuuma omusajja nga tewaŋŋambye ye omusajja bamukuuma we batyo musajja mukolere byayagala okuloga omusajja tekiyamba ne bw'omuloga otya nga omusajja yasazeewo okugenda agenda just kola byayagala byebigenda obbeezaawo omusajja
buli musajja alina byayagala byolina okukola ate waliwo ebifaanagana waliwo oli nagamba nze njagala kino kati olaba binene ebibozi byembeera kuno ne mbagamba abaana kyamimu abasajja bangi wakuba essimu yange eri wala mbadde ngenda kukulagako abasajja bujjo banneegombayo sijja kussa nagambye owaaye kakubasisa nze omanyi olugambo bambi simanyi mukama bwe yankola naye simayo olugambo lumpisa bubi nzira tonkubiranga noŋŋamba nti kyamimu nina emboozi gye njagala okukuwa noŋŋalinda enkya olugambo bambi kimpisa bubi nze nina ebizibu bingi kati olugambo lwe lunyambakokubeerawo nga nzisa tuyambeko wano mama kitutereka eyo omwana ono amanyira kizzo kinywedde kiresse wano ogukopa omugwasi kati abasajja nina ani akitaddeko omuntu taguleeko kintu kye kuliko abantu kuliko bangi gwe nendowooza olina abasajja b'e Bulaaya ku bufere nno kwe batudde mukwano bayitirivu naye nze nababuuka dda kati nekyaŋŋambyeabasajja bangi wakuba kati sibalaba naye waliwo ekyandabikidde obulungi kulage kyaŋŋambye kinjagala nze buli kyenjogera mbuye kimusanyusa bana yina kiseevinze kirabika bulungi ale nze nagamba nze n'ebisajja ebinene ebiri kyabbi nga kikasiko bwe tuti kati oyo yayise waawa yaŋŋambye abeera UK naye alabika si mulimba UK osobola ofunaafuna UK si mulimba si mufere nnyo nayo ne wano nafunako omusajja we UK nga si mufere gwe Shamimu ndabika byembagamba basajja babigoma naye balwaki abakazi tebakola ebyo bintu tubyogera wano ngaebyokusaaga mu bibagambe kati walabye mutoolo abantu bali mu kuyomba abasajja bajooga azza atya omukazi amuzzaako atya Vanessa nembagamba Vanessa oyo alina omukwano Vanessa alabiridde mutoolo manyi mutoolo akyukidde ddala naye banange Shamimu sikalaavu Vanessa kakyako Vanessa Allah wati we yamutonda naye nga wadde Allah wati we yamutonda naye mukazi mulungi Vanessa kati ayinayo abantu abalina omwagala si mutoolo be baliwa Allah kati yamutegekera mutoolo kati mwabadde mugamba ki badde njagala by the way okapo njimanyidde ebbanga abadde etaaga nafunayo nga kati wagitegedde ddi nagirabye wano eno ku internet nga yeegira obadde tobamanyi nti beeyagala badde ngamba manyi nga sikakasa nnyo naye nga nkimanyi nti beeyagala kuba bamanyi manyi naye basula bulijjo mbamanyi naye kimanyi nti mutoolo musiru biki mu bakazi bonna kiki mu bakazi bonna omwana yagenze n'agatta akafaananyi n'akwata mutoolo nga situdde Vanessa omulala n'akwata Asha Kama nga situdde omwana wa mutoolo nagamba mbu Asha with a baby olwo n'amugamba mbu mutoolo with Vanessa relationship eyo balumye naye nno beeyagalidde ebbanga eyo relationship nedda nabo benyini tebajagala erike yajogamba abakazi bawa abasajja oyo omwana gyakolera nno ddala ojja kutya akeera ku makya n'amufumbira breakfast bamuweereza ekyemisana gyakolera gyenkolera ekyemisana kimusanga ku TV engatto ze bw'aba akyadde nze baakyalako ewange Vanessa ne mutoolo baali banyuka bagenda Vanessa asooka fuluma n'alaba engatto za mutoolo oba ziri mu mbeera nnungi oba zonna ziri bulungi bwe ziba waliwo eyazirinnyeko n'afuluma n'asaba n'azirongoosaako ne balyoka nno bafuluma ate ekyala ali free tanonooza mutoolo mutoolo ankoze bubi obutamu yandikutte n'atunnyonnyo omutoolo ali nnomo ali nnomo kati olekawo otya omukazi Asha Kama yebyo bagenda balekawo Asha muganda wange wetereze nze munange sikirabamu bubi mutoolo kubanga yeyagala ne Vanessa nze nkirabamu obuzibu sikirabamu buzibu bwonna era Vanessa talowooza nti agenda beera ku mutoolo paka bagambye Vanessa yo omusajja gwagenda okuba asoose okukyambu simbumbuki yakyawa omuvubuka mulongooti bw'ati alabika bulungi ate n'akaaba amaziga naye bagamba obuntu bwe butoba buwooma kati mujja tegeera nno nti n'empisa kalina amanyi we bakwata omusajja kati ndako mwe mba muganda mutoolo okwagala Vanessa ye omusajja owaaye oli live ku Executive Media kati ndi wano ne Sumaiya agamba mbu oli bulungi okubanga mbu ng'oyagala Vanessa
naye kati gwe omubuuza olaba ng'omutamiivu naye Mutoro oli otya munnange oli bulungi mu mbeera zo omanyi lwaki nkubuuziza bwe nti bwengeraageranya ku bantu benze nkulaba nabo ne gw'olinako kati essaawa eno ndabanga ebintu oba ebiri ups and down oyinza tubulira kati kankuweyo akagero kamu kasajja kapi okajogera mutala wa bugga wabula sikuzaako ngalo Mutoro omukyala ali atya omugole ali bulungi naye Mutoro mpupeeko Vanessa aliwo omugole waali awo ageze eri wansi ayagala kwogera nnyo n'abantu bannange ate ekyo Vanessa akitandise ddi yeerabidde nninze sengaawe genda mugamba kukoneko mugamba nkubireko naye gwe Mutoro tozanyisa omwana oyo mwana yezije mu galale ng'ali siriyasi omanyi gwe olimu obuyaaye naye bambi leero oba ng'osazeewo bambi tokikola ekintu ekyo kubanga oyo omwana oyo omulaba okusinza bwe tubaire tumulaba tubaire tumusubira kuba na musajja nga ggwe era kyoba okola mwali mumulaba ng'alina kuba na musajja ki kati olaba katiko abadde ajja mukolera katiko baneekulekerawo ejjoogo naye gwe Mutoro protectinga mukyalawo olaba tokkiriza bullying n'ekintu kino oba okipise nnyo mimi anti baŋŋambye oyina ttatu mu mugongo sane naŋŋamba omukyala yakavaamu bambi olubuto nga kibi bambi ezo mupise enkuza ezo naye nga tubaagaliza bisima njagalayo mpeeyo akantu yakukubirako era kunoonyako kale kati asha kati amaziga gaalimu asha yagenze n'akola akayimba mwe abasajja mwalaba simamwadiba nga bannange ate kati kano eno yatuuseyo ddi neggwe omwana alina ekigambo kyagala mwe omusajja nga tannakuswaza takuta wallahi njagala bategeeza nze sirina omukyala yenna kasaba nga Mungu yamutonda n'obukyala nzikiriza nti omusajja we asobola omwagala oba ali atya oba ali atya ekitutawaanya wano obwongo kwerowoozesa mbona afaanana bw'ati bba wange tasobola mwagala oba oba busiru Sumayya abasajja ye kasita omuntu abanga alina byamukolera ebyo byalabanga byanjawulo asobolera ddala okugenda naye naye bannange sajja tebalina fomula bw'aba asobola okwebaka ku mwana omuto kati ate olwo Vanessa omukyala omukulu Vanessa mukyala mukulu ekya Vanessa mukazi mulungi ko kalungi mashallah ate kayonjo kyakubiri Vanessa alina empisa naye bannange bba wange bambi tokolanga ekintu ekyo kintu ki nonzizaako omukazi nga Vanessa abadde ki nze kyo kyenjagala tujjewo abadde ki Shamimu waliwo omukazi gwe bakuzzaako n'owulira ng'ogamba oba omusajja ogambadde nga naye abadde nga nnomo oba leero yabadde atamidde ekyo twakyemanyiiza bwemanyiiza naye eri ebulaayo byo ebintu biri nnomo ne bakuzza atafaana laavu ensonga za laavu nsonga za mitima era Vanessa muwala wange ate Vanessa ku Sande ndowooza ajja waka bajjaka ku Sande bagenda kujja waka oli serious eno relationship mugipika situgipika nze mbadde ngimanyiiko mugiwagira nnyo tubadde tugimanyiiko ffe kyova tetuli shocked mpozi kati engeri gye bagirese mu limelight bantu kukipika ate bo ne bakola ki kati we babeera beekyawono n'atandika okukola ki okukirabanga basenkukano senkuka Mutoro yali gundi yali nabweru gwe kati babeera bepyantula bakola batya ani gwe nga senga wa Vanessa babeera bapyantula nga gwe bakupyantula kati jjukira nze ndi nnomo mba muwanvu naye omwana ali nnomo ekimuleeteramu okulooza nti tali nnomo kuba nti mumpi anti kati labayo naye Vanessa ali nnomo Vanessa afuna n'olubuto bambi Mutoro takikola yalufunyeeko ne luvaamu era nze nga senga kyannumira ngenda kulula kakeesi
Essaawa yonna ate ndiko formula y'okulaka. Nze kale oyo mwana tewali kibi kyamu naawe yasamira muli. Nedda nze kale Vanessa nga yankwasa ennaku. Eyaki? Ndaba nga bambika Vanessa ate abeera mu laavu. Vanessa ayagalira ebyaddala. Vanessa mukulu. Kakulu. Kali myaka ngemeka. Ali kayingi akubya 3. Olimba naawe. Vanessa. Ali mu late awo. Agenda kuba 3. Nga akuze. Ate Vanessa no nonsense person. Tayagalira bwaba akwagala byaddala. Tayagala ebya musinikirako mannyo. Nkugambye yakyawo nvuka n'akaaba. Olimba kale kakawooma. Era nze Vanessa wamma ndi wamu naawe. Kati ekigendo leeta obuzibu wejje mu galale. Antu bagenda okwogera ebigambo gojja kusigalawo naye omusajja gwe sisuubira. Ate gwe kati ky'oba omanya omuntu wojja ne tukulaba ffe tebayinza tugaana kwogera. Tujja kwogera ate ekyembi. Temwogera ebigambo bingi Sumaya. Kiba kizibu nnyo laavu eyo okuwangaala. Tekubanga akantu kano wakafunyemu ate iPhone. Kano bulijjo ngiina. Ndabye ng'empya. Mukwano bulijjo ngikwata. Naye era ssebo nina mu kusente basajja bagezezzaawo. Bankaka. Okukaka ki? Sente. Ezaki? Ez'okumpa obuwika nkulageko Shamimu. Gwe no. Bankaka mba ndi awo nga akakadde emmeka. Shamimu labayo akawunti yange bw'eriko kati. Zino sente za maanyi ga kano kantu. Naye Sumaya. Mati njo kyayo. Era anko mugambye. Yenna osiimako za ekimu eky'ekkumi. Siri bubi sente zijja ne bandeetera. Namba 1 zibe. Zino zonna za pyantula? Nedda. Zino waliwo yasindise ezizo 76. Kitegete. Maama, singa otomwa kimu kya 10. Era ndabika ntandika okuleeta ekimu eky'ekkumi. Naye nze kati mwe abasajja muŋŋamba ki? Nze singa ndaba sina kipya nnyo kyawukana ku bakazi bamu. Ekisooka nina omusajja wange. Naye nno ssebo taata weetereeze. Essaawa yonna wandigenda. Essaawa yonna nandigenda. Bakuli bubi. Bandi bubi abasajja bandi bubi. Akuba bakusigula. Ate mugamba nanti era naye era kyenkana nkyali musigula ate yankubye embaga. Basajja bonna abalabye ng'onyumiddwa gawuni bwotyo tewali n'omu ayinza kugamba nti kaakuwase. Atuukiriza ebirooto byo. Ekyamazima gawuni ya Gibbs nga yanyumidde. Wanyuma. Banange mutuukirize ku birooto byange. Anko mbadde mugambye akole waakiri ekifaananyi kyange. Ankiteeke mu ddiiro ate oba embaga zigamba. Abaana booli bagamba. Ndibaga nafumbirwako. Kasita ebya Gomesi mu ebiri bingi. Tokuba nnyo ate. So Sumaya. Tokuba nnyo. Nga Mutoolo ye bw'atukoze atukubye akavvulu. Naye nze lwakuba kunzi si kavvulu. Ate naye nkwewunyizza bw'oba mbadde nkimanyi naye nga sikikakasa nnyo. Kale nga ntera obbasanga bwentyo. Abaana abali e Bulaaya, abaana bakadaama n'abaana abali naye lwakuba abali mu diaspora eno London, America, Canada tebababbye nnyo nga bwe babbe bakadaama. Simanyi lwakiri mu bakadaama bali mu biyumba okubeera nga babbiddwa nnyo ssente zaabwe wano. Abaana abo bagenda ku byeyo ne bakola ne basindikira bazadde baabwe baganda baabwe ffe ssente zaabwe ne tuzirya. N'atuuka okudda nga takimanyi nti ssente baazirya ne bakimukubira wano. Kati Shamimu nzondaba. Nze ekizibu kye nnina okusasula ente nnya. Ente nnya zaaki? Mbu nakubye maama wange mizibu. Maama wo? Namukubye. Gwe mmanyi? Namukubye lwa bubbi lwaki yabbye ssente zange. Mukoledde buli kimu kyonna. Simanyi ndamuko. Sawa namukubye n'angamba ente nnya. Wabula gwali munda eyo ebinnyo. Yandeetedde oseka. Sawa yaŋŋambye mbu yanzaala bw'aba tutte ekintu kyange aba tabbye. Wanti oba olina omumuwa. Kati namuwa ebibye. Kati Shamimu laba nakola ssente zange ne mbonaabona n'enzimba ennyumba naye ne muzimbire yiye. Kati ate yiye n'agikwata saagimuwa nti ngimuwadde nga yiye. Wazimba atuulemu awo. Abeeremu abaana bange bwe baliyo bakuze oba oli awo ndigiwa ki? Abaana. Kubanga bano abasajja bajja batuzaalamu ne batulekawo. Kati olina okwekolera.
kati mama we mugamba nti muzimbidde ennyumba ye ennyumba yagifuula yiye poloti ng'agikyusa ng'agizza mu mannya ge okiwulira maama atuuka asinga ennyumba eyo sente bagamba bayitaga sente nzijjayo nsasula banka ne mmalayo looni yange ennyumba mama muleseemu mama mulese mu nnyumba ate sitiru era mama y'omu ate akutte ennyumba agisinze mu bano bamanerenda bano sina mu banka ate abo bamanerenda babi nnyo okitegeera babi nnyo ate gavumenti yabastopinga bamanerenda by the way kati mpulira bagamba bamanerenda gavumenti yabikomye ebyo ebintu by'ekisiru kati mpulira manerenda ngamba mu ssente zeeyongedde nnyo era kati sikyalinawo kyenina biki okitegeera kati nange kyenakoze nga ngenda nsabula maama namaze omusabula nga bantuuza mu meeting ekikambo ate maama wamukubye nga mbabuuza maama wange namukubye yes sigenda kwetonda nti nsonyiwa nakubidde kinti bubbi awo waliwo obuzibu maama tebamukuba badde omukwasa katonda kati Shamimu tewali buzibu maama tebamukuba naye maama ye takola nsobi maama akola ensobi saagala kugamba nti takola nsobi era asobya naye mulimu ebintu bye twasalawo okulekera katonda eyo yo nga judgment twagimulekera yiye kati maama omwala gwe nalaba omwala oyo yava maama Fina yamuyamba kuwamulaba omwala yava ku kyeyo nga abadde nga asindikira maama we ssente maama ssente ate nga ye ayina mutabani we ate naye gwazikola ki gwaziwa ye omutabani n'asoma n'akola biki kati ndowooza nga maama agamba ono gwe gira okolamu ebibyo oli wanaatuukira okujja sente zo zijja kubaawo omwana bwe yajja kuba maama we n'amukuba kati ate yakoma okwo n'amutwala mu kkomera era nange naatera maama Fina gwenda n'alaba yamugjayo bwe ndaba bakiremeddeko nnyo nja twalayo epoloti kubanga si epoloti emu yokkayoka poloti ziringa 3 zonna zize zitundibwa okitegeera nga bazikyusa anti kati bazikyusa jjukira ogula mama 10 waliwo akataka wano mu kyalo kasente bwezi obusente butono milioni 6 yaba aliyo ku ground nga mukaako sasula nja kutujja kujja bwagenda osasula mukwano bateeka mu mannya gaabwe nga nti nabadde nyenteeka mu mannya gange tekina buzibu kati nange nga ngamba kasita maama wange tewali buzibu naye maama embeera gy'ataddewo sigitegeera kati gompagira muwe ente nnya zasaba okukutanza okunsonyiwa kati olwo yampa ekyo okumusonyiwa tewali gwe ye kyagenda kukuba naye ajja kumalayo ekube mu mutima yeesonyiwa okubba ebintu byange ayinza okuba badde tannakula abatrukalazi wabula awo sinnatuukawo nze ne sente tetusobola kugamba mbu nno ate maama simanya biki kati waliwo abakazi bano abagenda ebweru simanya n'ogenda ebweru n'oweereza omusajja wamuzaalamu abaana bava wano n'aleka bbaawe n'amugamba manyize kaŋŋende kankuleke n'abaana n'otandika omuweereza ssente waliwo oli omuwala eyajja wano tumukolako interview komaawo nze mba sinnava ntebe airport nga nakusangudde dda mu bwongo otya ate ngolekedde abaana babe kati geze omusajja wange yensamba kitegeeza bw'atuuma erinnya atuuma bannansamba bansamba balubega tekuli gwe batuuma amannya gange okitegeera kitegeeza ki nti abaana babe nze omwana bwe mba mulese emikono gya taata we sikiinaako buzibu tofaayo bw'ali nga ate munoonyaako ki omwana we somulekera omusajja noono banogenda Shamimu nze omwana nenkera ku makya ne mulekera taata we kale newe mba mmanyi balya muwogo ne mba mmanyi balya ntula nga naye mulese waabwe sikiinaako buzibu oli eyiye emmere n'ekutuuka osobola okugula enkoko n'ogirya abeera ku kika ki bwe bagamba nti omwana we yadde kalino ne bangamba nti asomera mu bigere nga namuleka waabwe simugulira ate kati mba mumugulira zaaki aliwo ataata we kitegeeza taata we kyekyo kyabamwagaliza lwaki yaba talabirira mwana we kati gwe nga maama okola ki nze nakola ogwange gwaggwa gweguliwa nazaala omwana teyeetikika emyezi 9 osesema wandula okola kino emyezi 9 giweddeyo obulumi mbumaliriza olemeddwa okukkiriza nze naawe tukuze abaana otaddewo embeera kati nkulekedde abaana bo have moved on mba nkyakwagaza kyo nze mba sirina kyenkwagaza era nze olaba Shamimu kati nze
wensalawo nti omwana mulekedde taata we wallahi sisobola kuddayo kugamba nti kangende mmulabeko wabula nsobola okugamba nti sisobola leka mwana wange wa taata we nentambula n'omwana wange okitegeera osobola omutwala nsobola omutwala kati nze kankulinze abaana bange nzaabira nabo aba naye bw'ogamba muleka todda mabegera sedda mabega nga ngende si omwana nzataba abaana bange nzaabira nabo tampa wadde 10 mbalabirira ate era sijja kikusaba togenda kima fiizi sisabaayo wadde 10 lwaki sizaagala wavaayo alina akamanyiiro sebo yaŋŋamba mbu nkwate abaana mbamuwa abeereko naye abaana nkuwa baaki bootalabirira bobeereko nabo mbu wendimuwa abaana otandika obalabirira nga naye bwendimuwa abaana n'abalabako ecooperating omusajja gwe twogerako mufumbo anti ayinza okuba oli yamunnyonnyola nti alina abaana abaana bange kambeere nabo nze sirina buzibu ate nalina ssente sinti talina ssente naye sebo yankubira essimu n'aŋŋamba mbu wemba sisobola kutwala baana waabwe nze nkire ku makya ndeka abaana bange ewuwo kale sisobola baleetayo nze shamimubalekawo kyeŋŋamba kiikino bwenkeera ku makya nendekera omusajja abaana bange nti twawukanye nenkulekera abaana mukwano sidda naye ate bwenkeera ku makya nenga siribakuwa ngenda n'abaana bange oba tulidde kawunga oba muwogo mukwano sisobola kusaba wadde 10 sidda oli wadde mbogamba nti kankuweereze because abaana basigala babo kati nze omusajja maze ebbanga nzi simusaba wadde 10 abaana balina emyaka egi 5 simusaba wadde 10 nti mpaayo kano nti oba kino naye tankubira kuteka esimu gye yasembeyo okunku yambuuza nti naye okakasa abaana abo yambuuza naye kati tuli babiri mbulirako ekitufu abaana bange abaana baani kunze abaana babo lwaki tobampaako balako nzi tolina mugaso lwaki mbakuwa mwogera bulungi kitegeeza simuyinaako buzibu era ne bwempitawo wakolera muyitako ne mubuuzaako ne mutolera ku salaamu naye tomuwa baana simuwa baana kubanga yandaga nti abaana bange kati abaana bino bebagamba abaana nti bakulwaliridde nga balwala byewaabwe mbejjanjabira ŋŋamba bino baagala gendako waabwe tebakikolanga kati nno nyinza okukuba abo emiggo baani kati nga batandika batya okukawumbuba abaana anti basobanga si bebagamba nti balwadde byewaabwe ng'omuntu azze nagamba naye Sumayya abaana bo okulwalalwala bwe bati bazzeeko ewaabwe kale mbaleka ne bafa nga sibatutteeyo ye omwana wange waalikula n'ambuuza mbu mami simanya dadi taata aliwa twagala kubeerako ne taata waffe ogenda kukola ki nja kubakuba nsaana nze kankubulire nze abasajja tobanyongera nze omusajja yaŋŋamba mbu ye abaana bange mbu twazaala buzaazi yali spam dona nange nga sikiinaako buzibu n'omugabe bali spam zizo nange sikiinaako buzibu ate alhamdulillah mungu asobodde okungabirira abaana bange tebayijula tebalina buzibu ate suubira bazzaako lwaki n'omusajja nno omusajja ne wajja nankwana nampa buli kimu sobola kuzaalira lwaki saagala wakoma ku balongo bensobola olabirira otya nti omulala ayinza nawe bakulekera nze nzaala abaana bensobola labirira wakoma ku babiri olina abaana babiri bokka babiri bwe bati tolizaako sirizaako nina waswa nenakatu sirizaako ne bw'olijja mukwano era nina gwe nina ŋŋamba mbusima nabaana sima bagijjamu nabaana sima it's okay bagijjamu mweri naye naginyweza omwana ajja kukulaakulaamu awo omulenzi agambe njagala kika kyange naye nja kukuba akaana ako kambuuza ekika kyako kambuuza ekika kyali ludda wange oli muto kono shami mukankwege weesiimye olina omusajja mukwatagana musobola okulabirira abaana naye tomanyi kirumanga mwanawo kubeera nga yali yagadde oba kagaali ngaako nga gwe alina ositwagolinga okamugulire omwana wo alina naye nga tata we gyali alina n'abaana bala buli kaseera azaala abaana ayongerako okitegeera naye talina buzibu naye saagala muwaayiriza teyaŋŋambako mbu tasobola kulabirira baana wabula twale mukwatagana lwaki bwe wagenda yasigala talabirira baana be ye kyayagala nze muwa abaana
babeere ewuwe nze nsigale nzekka nze ekyobugagga kye nnina baana ate mbakwate mbakuwe gwe azaala buli lunaku ye alina chance esobola ozaala buli waayagalira nze siina chance ezaala buli wenjagalira that's why abaana bange mbakwata nga kalira tali bakubbako tasobola nze namugamba ekirungi omanye waffe ate ne bwembeera amanyi tanyanjula wangu sina kye namufunamu ate nika ku basajja bano bonna abakoze nika tolina gwe wazaalira n'ozaalira atakoze nika sirina gwe naza ate nno gwe nazaalira twateesa buteesi nga bwe nnakusanga wano n'oŋŋamba bannange ng'oyogera bulungi naye njogera bulungi sikiwulira njogera bulungi tokiwulira nga buli ankwana ngamba njogera bulungi baba baagala kukulya omusajja yagamba njogera bulungi nange ne mugamba bannange naawe oyogera bulungi ekyamazima ate ayogera bulungi ne mugamba ng'ayogera bulungi ati ebigambo ebimuvaamu oba eddoboozi ng'eddoboozi lye ddungi litudde ne mugamba kakati olaba mukwano mukwano gwange naye gwe baavunisa olubuto lwa ddoboozi naye engoba gyagoba fiizi n'eddoboozi taliwulira kati munnange omusajja nga mugamba ono gwe wazaalamu kati eddoboozi infact teyangamba mbunanjagala tetwekwanako mweyo essaawa wetwerabira nti oyogera bulungi njogera bulungi tya kati bannange wetutuuka mu kaseera ako konze akaseera koyagala owulira nti amugamba sasula wetugenda there and then era siyinza kulima nti twegattako naye emirundi egiwera 3 lubuto ogwasooka saafuna ogwokubiri kuzaala ogwokusatu kwekyawa bubi nnyo mwekyayira ki tawali just omusajja yangamba mbw antya atya mbunze engeri gyenzanya firimu tulaba abasajja bangi yekwasa kya firimu lulinga okyazizanya tulaba abasajja bangi babeera bajja kunkwaniriza bwekyo ne twawukana era nzi sirina buzibu kubeera single mother sikiinaako buzibu naye ekyekugamba nkukwatira abaana bange mpozi nga lwendi bakuwa siri banona siriddira ddala ate nga sisobola bamuwa abasajja bawasa abakazi buli lunaku bawasa abakazi omukazi asobola okukola omwana wange kikyamu abaana bange mmanyi mbakuzizanga bankugambe ntya oli obaddeko n'ekintu kyosi baana bo kati nze n'engeri gye nkuzizaamu abaana bange gye ssuubira nti abazadde balala bakuza kati nkwate omwana wange muwe omukazi omulala eki kye tubadde twebuuza oli omukazi omwana eyagambye kasuku gwaŋŋambye omuwala maama we gwe yasala omumwa eyawadde awa sitori ewagirabye nagirabye gwe yagirabye maama ozaala ki abakazi batuuka ku extent yeewalana n'abaana baabwe ng'omwana wo gwamuzaala ate ne weewalana naye kati olaba Shamimu waliwo omusajja kukola ebintu n'otuuka n'omukyawa kati nga bano basingle mothers kati kanneegerezeeko katugeze nga nayawuka ntata abaana bange mu bubi nga twekyawa bubi nnyo okimanyi obusungu bwonna bwe nnambuza ku baana lwaki omwana talina kye yakola buli wenzijukiramu ennaku gye nalabira ewa taatawo nga ngamba kale raba kati kineeno kisoboka abakyala baba beetaaga tubayambeko mwana gwe kisoboka omusajja kukola ebintu omusajja n'akulinnyirira n'akuwasiza abakazi n'abaleeta mu nnyumba enze n'abako omukazi sinakulabako kyo nkimanyi basula mu nnyumba abakazi 3 balina kisenge na ddiiro kibasulamu naye omu leero wasula ku kitanda katugeze tuli 3 nze leero wensula ku kitanda mwe musula wansi 2 ku kaliri ka wansi then enkyagwe ng'olinnya ekitanda nga nange nsula ku buliri kati abakazi abo bazaddemu abaana bayisiza mu eyo embeera otuuse omuleseewo kakasa omukazi oyayinza osigala nga ayagala omwana we kati otuuka ne weekyawa n'ogamba mpulira sikwagala naye olw'okuba nti gwe wamuzaala nga tolina kyamumukolera otandika mulaga mutima mubi ensonga lwaki oli asobola okukusalako ennyo asobola okukwokya naye bamaama ekyo kikolwa kinene nnyo ku mwana wo gw'ozaala kyandibadde kirungi tulabe engeri gye tuyinza obusungu buno bufuga abasajja engeri gye batunyizizaamu ku baana baffe tuleme kusukkawo singa tutabula abasajja bye baba batereeza baleke tulaga nnyo mpisa mbi nnyo 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 buli musajja wakukola Shamimu ebibi
owulira nga toyagala nakulaba ku mwana gwe wazaala kati nze waliwo akaseera we nawulira nga obusungu bunnuma neŋŋamba bannange abaana bano bambakwate mbatwale ewaabwe mbasuuleyo nga mpulira obusungu ndaba buli kimu kitunidde ngize school fees akulinze ennyumba ekulinze kino kikulinze gwe maama gwe taata n'otuuka ne weekyawa ninakyawa neŋŋamba naye mukama sajja ali eri anywa adigida okitegeera abaana be kyokka ababo balaba ku intaneti n'apostinga bagenze simanya wa batutte wa naye nga wotasobola kukuba simu nti owaaye abaana baleeteko waniino oba kale kankuweereza kyokka bw'anaakula agenda banoonya abo kale mulabangayo munne abaana bamala ne babawa bakitaawe kati nze omwana wange alikeera ku makya nze omwana wange alikeera ku makya n'agenda ewa taata we yenze maama gumulisa okulaba agenda okwettira omwana we waakiri ffenna tumufiirwa bino byobonyebonye nabo bakuze taata waabwe taata waabwe abatwala agamba abaana bakuse kitwale kati bagenda batuuse bavubuka tebakyali naawe basobola okwetengerera omwana taata we n'amuyita oba omuwala atuuse ofumbirwa nakato n'agamba maama omukolo ngutwala wa taata kati nja kumwettira mwena mumufiirwe ffenna tufiirwe omwana tumanye nti ekyana kiweddewo tusigaze omu n'omulala bw'anaakola ensobi nga naye agenda nga manya saazaala simanya nedda shamiimu nze saagala muntu kummanyiira obonyebonye nnyo n'abaana abaana bali myaka 5 nze gwalaba nazaalira mu ddwaliro eddungi ng'ani asasula olwo nze nasasula ssente yakusulawo ku lubuto teyansuulawo jasi nga tetukwatagana biri awo nti tuli twagalana mu ddwaliro nesasulira ssente zange jukira nti n'engeri jukira nze nazaala ba premature jukira wafuna ddoboozi wafa ddoboozi kati endabirira siyinza kugaa nti eddoboozi yali tesasasula gundi nze teyansasulira ssente za ddwaliro talina nti mperera ddoboozi lye wali oyagadde si muntu mukwano nze omwana wange waali esiriwaza nja mutta abaana bange natandika basomesa ku myaka 2 kuva ku myaka 2 kati tugenda atuukawo mu maaso agambe mbu n'eddwaliro wali esasulira kibeera kitya osasulira eddwaliro mama wange yansasulira ku ddwaliro naye oba abasajja batugenda bakolera kishamye naye nze omusajja kasita sikyaddamu kuzaala zaala kuno wali tokwagala byakutamye butami lwa bino nali njagala nnyo zaala kati nze omusajja okuddamu okunzaalamu ate nga manyi tekisoboka olina kubanga ompasizza officially n'embaga ng'ompoye nga gawuni njijja wano waliwo gawuni yange eyo gawuni ate sikyagala mu myaka mingi kuba wempeza emyaka namba sikyaddamu kuzaala kati batunulire nnyo emyaka egijjawo nga 15 tisaagala kusukkawo olina kubanga ompasizza embaga ng'ontwala mu maka gange sikupangisa ng'ompadde emmotoka gye njagala ey'essanyu lyange kubanga mba mmanyi ennaku gye ngenda okusanga ewuwo kati njagala nzije ng'ennaku ngisasuliddwa kutandikeko ofumbirwa okimanyi ogenda bonaabona teri bufumbo buliyo ssanyu ani yagamba amimu teri bufumbo buliyo ssanyu ogenda kusanyuka leero ku makya ekawungezi ogenda okukaaba kati nze kanfumbirwe nga mmanyi nti ndisuubira olina emyaka emi kano nkyali kito shami nina emyaka 25 kati oseka ki nina emyaka 25 just guno mubiri ndabika nga wemeka olabika nga wa 23 nina 25 nginaweza emyaka 26 mu December nga 7 ne December no yabadde birthday ndempeza 25 towakana nabadde mpeza emyaka 25 kati ngenda weza 20 naye ekikulu abakazi abanene balowooza tuba bakulu era nze waliwo abajjawo ne bagamba mama n'aboogera ebyo ebintu by'ekikulu baba balowooza tuti naye kati gwe okimanyi nti nkyali kibbebi ndeka wabula tontuuza mu bigambo so abakazi abali abalabiridde abaana baabwe abasajja babeerewo nga balinze omwana kaakula ajja kumanya nze kitaawe ajja nnoonya ekikaaki munnange laavu tebeera yemu era oba olabanga abeesibako oba olabanga taata wa amwesibako oba olabanga atajja byakugamba oba tobitegeera
nze saagala basajja banta mashameni kubanga ne gwofuna ng'ategeera amala omuntu nataka nenkunyumizawo nga tuli off camera nenkubulira lwaki saagala basajja oba laba bankwane era sikuba nti bankwane naye nkomekeza mugambire nze saagala basajja nga kubuuza lwaki toyagala basajja oli bwe yakunyiza nsakunyiza ngamba kati n'oliera yajja bwatyo wayitawo n'omwezi gumu gw'omuwaayo ng'atandise okukyuka kati ovanga ku musajja gw'ogambye nti omusajja wange awedde namukyayi because of ABCD mbadde naye emyaka bwe giti mu butuufu naye najja nakukola oli bye yakkola byennyini awo ye yaŋŋamba mbu obuzibu bwe nnina mbu omusajja mugamba byonna oli byabankoze omukadde nakyo kibi kati tewennyonnyola kayinza okubuuza ki ekyakulesa oli mugamba bino byali byoli mbadde nsaba gwe tutandika obulamu obupya in fact mu relationship yo tewali nsonga gw'ofunye lwaki muba munyumya ku ex wo ndabayo shamimu waliwo ekintu ekikusuka nze era omuntu abeteekawo pressure yamanya okumanya ku byali ku ex wange mukyawa saagala nyo ex wange muinvolvinga mu relationship yange gye ngenda mu mpya waliwo ekikusukako n'omugamba munnange wange yakola bw'ati n'akola bw'ati osobola obimunyumiza nga mutegeeraganye muli mu bufumbo mazemu emyaka nga 5-10 bannange byennyini bye wamunyumiza naye n'atandika obikukola anti gwe bimunyumiza ano nga mwekwana anti nze shamimu ndi oba nkugambe ndi w'amazima nnyo amazima tegeetagisa amazima nze omuntu mugambirawo nti nze ekyankyayisizza omusajja era wonkwana munaye oli mufumbo nti siri mufumbo maze ebbanga ki ng'oyawukanye n'ebbaawo we guba mwezi era nkugamba mwezi we buba jjo wemba nnaku mukyaye gye era nkugamba twayawukanye jjo ate katonda badde akyampadde ekisa nze sisobola kukyawa muntu nemala emyezi 2 nga sizzangawo nze nange sisobola olukyawo babeeranga bali ku line up nti ono bw'avaawo mukama akuwa mangu nze nzizaawo mangu naye wali omukwano gwange myaka 3 mbu talina musajja tazzangawo akyawona healing waliwo mwabawonera mu relationship nga tamulina amukwana ekirayika mbambi bwe kiri naye nga kirungi kiina ebbina kirabika bulungi kimuwa okuwona n'okukola omanyi bwotaba mulaavu muntu okola nnyo okyegendereza buli muntu aba mulaavu endowooza alowooza kitono nze kati okuva mu gw'ekkumi siri mulaavu okuva mu gw'ekkumi last yange ennaku z'omwezi 17 siri mulaavu era bayirayo kyogedde kituufu era okuva ku mugwe naye gw'olabye otya awo mu kukolako ebirowoozo ogenda focused ku business nkeera nnyo ssaawa emu zinsanga ku dduuka olunyuka ku ssaawa 2 mba ntusaka n'abakwebaka sirina budde bugamba nti nkubira omusajja sirina budde bugamba nti nate mbeerawo ndowooza tolina agenda kweraliikiriza kuwoza tolina gweraliikirira kuweereza message nze ndeka obwomu bunyuma era nze obwomu sibulinaako buzibu wadde wali abakiinamu obuzibu naye nze ndi bulungi sikinaako ttabu wagamba tosobola kumala omwezi nga teweegasse okwegatta neegatta naye toli mulaavu siri mulaavu okwegatta kirala ne kuba mulaavu kirala osobola okwegatta otya n'omuntu gw'otayagala nze nsobola kyam tosobola kwegatta na muntu gw'otayagala ate ntya nkutidde nga sikwagala nenkweyambulira nze nsobola ana nti woba oyagala okubeera okwegatta ng'obwetaavu buzze ng'okimaliriza sijja kusobola sisobodde kati gwe noowo lumu we tunaavaako off camera nja kunyumiza ebigambo okimanyi sobeerawo n'emyaka 3 ng'olina ebbaawo mu bufumbo muli bafumbo naye nga toli mulaavu naye olina okwegatta abafumbo bangi nnyo abo ng'olina okwegatta oyagala toyagala abo bo kati bangi ate kati yensonga lwaki saagala bufumbo nga tebakoze biri bye nnakugambye kubanga ekyo kiseera nkisuubira okuntuukako okitegeere ensi gye tulimu nno kati so abafamire ensigaza abo abali mu famire yange ngenda gendako mu meeting y'ekika naye lwaki walwawo okumpita wano amukwano akaseera keeko mungu keyateekateeka
naye oli bulala walawo okumbi ekisooka nsinkanya abantu ab'enjawulo ntanganzija wano naye abantu bakwagadde nabo bambi kuba nawe oli lovely kati kasiku nali naali kisanzeewa naye kuva ku musajja w'abandi nkwegayiridde naye kati kasiku bwe mumuli abaavuddeko ki va ku mukasajja w'abandi nzimba ndabasira bakimujje nsaba bwe ntambula n'ensanga madamu fune bwe nywera ku tuzzi naye era madamu weera si gwe ndidde mbeera njigeeredde bannoono kasiku naye kintu kya kasiku oganyo kipika ŋŋaanye era sijja kipika nsaba onneesonyiwe kakuba kati bonna bakola akantu era nze kasiku gwe nninga gwendabawo ate kino kigondi kyane kawalaata saimo kawalaata taliika ati kati olaba akawalaata kano kakwatamu kaba kakwatira oba tobiwulira olaba omusajja anyuma nnyo owewetanga kuliko ku buviiriviiri kiringa n'abakyala tolina kusala wano nnyo kumalako onoolekawo okwo kati wanyuma okukwatakwatawo bwoti kati kawalaata tankolera kati awaani omala gweyinza okumpa shalom ono waagamwa kyekitamu njagaza ate kiisa ejja kunkaluubiriza abalala Faruku Sakozi bampi Faruku si mumpi anti katono Faruku Faruku si muti Faruku alina mukoki wagwa mumanyi Faruku Sakozi bishimumanyi ntakola ate Alan Cruz okana kato osijja bwana buto gundi ani pozani ye bani abalala bakola gundi ayinza okunkolera onoga yakola ne sendi yani Jenkins oyo Jenkins oyo osongera Jenkins mukasa oyo ne waba kulimbye bulimbi oyo yensobola ango Jenkins awo mba ntuuse olaba regiment ambule kiki ekikusikiriza kwa ango Jenkins tolabanga era agwa mutulubange lyakasuku awo mba ntandise oyitaayita ate but Badru ayina ebirevu ne gundi naye aliika olaba ono omusajja bamuyitaani maama mulangira Ndawusi bannange oyo ku masavu kwotava talina eddoboozi yalina eddoboozi yinza okugamba bannange bwotyo bwewazaala era bwotyo oyo naye nyinza omukumeketera omeketa bameketa emberenge nze ndyako bulinga mbalekawo sinakyembagaza bino byansi ndyako nendekerako ndabalago kyogaatejenge nze ayinza okukalaba naŋŋamba muwe enamba ye muwe omugambe twogere nze sina nnyo budde bwakuddaawo gwe togamba ate mi tonimba atujjawo bujjiddiiru munange sio bwampoomera nga nzira baba tawoomye amugamba baayi naye ayinza owooma baayi ŋŋendako bannange mu famire meeting njagala ntuukeyo nga buli omu teyeebwalabwala kumbuuzaako maze omwaka mulamba sirina wa famire nagwendaba bankowa tebakyambikira abafamire nasigazayo taata wange Yusufu yambikira ne Akiramu okyabaagala ne ssenga wange basenga wange balinganga babiri ababadde bakyandimu nze nina senga wange ow'ensonga tuli tuti sirina senga ate saagala abakiddaawo ne Ajati Amina zano kati basenga bange bankyawa lwaki anti nabagambako babba ebintu by'omufu babba ebintu by'omufu ne mbagambako ne banyiiga kati mbadde nsigaza abantu bataano mu famire kati bampise mu gundi ya meeting ya brother wange naye nditudde wano nkola kantu olaba ekintu ekyo kati ate ngenda okugenda otuukayo ebigambo byo binsookeyo ngenda otuuka ali nga buli mwana gakuggalawo oluggi ate nga babadde bagumye naye nga lwaki baba batunyiigira ebigambo byetwogera naye nze nno webagenderera ebigambo byenjogera wano bajja kufa so buli munayo kenyini wagambye bawe yagambye abo Bazubede ensi yabavaako buli muntu yabavaako bo bali awo bafuukanga bizeezengere naye nange njagala mbeerenga mmwe naawe ensi ekuveeko sina kyenjagaza annaye sina kyenjagaza ngendeko mu kika baaba wange yasigaddewo baaba buvunaanyizibwa baba wange
wa buvunaanyizibwa omusajja akola mirimu gya buvunaanyizibwa babatwaha kale ate tayagala ate njogera erinnya lye naye babatwaha bambi we bale kuŋŋumira bambi aŋŋumidde kati yampolereza mu kika so kati nsaba nfuneko ku mirembe bannange Sumayi yandekaako ndeka nfune ku mirembe kangendeko mu kika bannyanirize kale mutadde munange musule bulungi mweraba please producer switch off the camera omwana aveeyo ajja anyumye ne bakasitoma. Executive Media. Focus, innovate, succeed.